bwe tutyo nno tweyongeddeyo n'essuula yaffe ey'okubiri bagiyita Nsimba ekigere mu yugoyugo. Kitabo kye tulimu bakiyita Nketta mu bizinga. Twasookera ku ssuula esooka bagiyita Nketta mu bizinga bye yugoyugo. Eyo nno bwe twagimaliriza ate essuula ey'okubiri bagiyita Nsimba ekigere mu yugoyugo. Njagala owulirize era ogoberere Nsimba ekigere mu yugoyugo y'essuula yaffe ey'okubiri. Era tulabe biki ebyagirimu. Kino nno kye kitundu ekiddiridde era katugambe nti kyekitundu ekyokusatu. Mu kitundu kino ekyokusatu katulabe. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya ne saava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi wa Lukaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu. Omutike talinda ate omuyala akayanira kulya. Kantandikire wano wennyini. Agamba nti nga tumulisibwa okumyansa kw'emizinga n'okutulika kwa bbomu twagenda nga twewaganya mu lukonko olw'olukonokono olw'ennyanja olubugiddwa agasenge g'enjazi ennangavu ezeesimbye obulanga. Bwe twatuuka ekkomekkome w'olugomo olwo munnaffe taamutaamu yatagalala ku kaato akatengeetera era bw'atyo ng'akozesa obukugu bwe obusukkirivu yakasuka omuguwa okwali empuluttulizo n'aloba ensoomi y'omutwe ogwali ku lukolekole lw'ejjinja. Kino kyatulaga nti ye munnaffe yali lugo olumanya embuzi emponge mu bitundu bino. Ku muguwa guno bwe twawalampira kinnoomu nga tuyambibwa balikupu zaffe okutuusa ffenna lwe twaggwayo. Bwe twatuuka waggulu buli omu ku ffe n'anaanuulamu balikupu ze ne tuzisuula mu kaato wansi ebifuba nga 15 okuva we twali. Twanaanika mu bigere engatto zinkya ne tutambula mu lwakasota nga tugenda twewaganya mu mpago z'enjazi awamu nga tutandira n'okulandira ku zo ate awandi oba awalala nga tuyuuguumira tunyegerera ku nkiribi z'eŋŋongogongo ezaazo. Wano nno twali twayitamuuko era bw'oba nga obadde ogoberera twali twayitamuuko naye twali tukomyeko awo. Ayongerako ng'agamba nti mu kawoza masiga twagguka ku liyumba eritimbaganye ebimuli nga biriboyedde lyonna era nga n'ebimu bireebeetera mu kisasi. Mwali mwakamu ettaala ensiikirize ngeri ya kimpowooze. Twatambula kasoobo nga twerinnyako nga tugenda tulikiiba naye nga tuliyita kumpi ddala emabega w'akakomera akaali kajjudde enkanaga ne kyukompoleze. Nga twekiise eriyumba eryo mu bwanga twalengera abajaasi Abajapaani babiri nga boogera ebiwanvuwanvu. Baali boogera biwanvuwanvu. Omu ku bo ng'ofiisa. Mu bye nasobola okunojjola mu lukunkumuli lw'ebigambo bye baali bafukumula kyawulikika nga baali basoowaganira naŋŋanda eyali afaabiina nga bw'asobola okubataawulula naye nga bambi afuuwa mukka mu kisero. Okufuuwa mukka mu kisero kisoko kitegeeza kumala biseera. Twayimirira mu kakuukuulu nga mpaawo anyega munne ne tugabayegeka. Baba tunuulira babayegeka amaaso ne tugabayegeka.
Omujaasi ataali ofiisa yasoolayo ekitala n'akigalula ng'alinga agenda okusanjaga ate ofiisa, naye ng'omukono gwe gukyakongobadde waggulu. Ofiisa yasika basitoola ku lukugunyu n'amubabika essasi n'ekitala ne kimansuka eri. Nekimansuka eri. Kakati nno ngenda kukomako wano kubanga omutaka w'Embalwa bw'alemera mu lubaya lwa Nnalwangu amansukirwa ensasi si we guli. Ate obuteewuliriza bunyooza ennanga amatu. Kanve mu buteerowooza ng'omuwulu asaba eggobe. Bye batuusizzaako byebyo. Kimanyi omwepikopiko gutwala empongo mu ddolwe. Bibadde byabumpanga nga Ssegwanga y'enkoko egula ettooke, naye akajabanguka akanaggweramu eyo kakakanyizibwa na kisinsi. Ebigambo malumba tegaggwa mu kamwa, ate anawangaza obuliririze omunwe alya gumu. Kankomeko wano nammwe tunadiŋŋana mu kitundu ekyokuna. Kino kitundu kyakusatu. Abanjagalire Namugereka kuba nange mbaagala nnyo. Awangaale Magulu Nnyondo.